Simawulire malungi eri abo bonna abadde bagoberera ebyemizannyo. Abadde omumyuka owokubiri owa president wa FUFA avudde mu bulamu bw'ensi eno enkya y'olunaku olwaleero mu ddwaliro e Mengo. Bitalo nnyo nnyini ddala. Ngenda kuba nkuwako ebitonotono ndowooza bye nsobodde okuba nga nfuna. Amannya bampita Viki, nsinzidde butereevu ku mukutu Viki exclusive gy'osinzidde okubeera ng'otulabasako okuba ng'otuwuliriza. Ekyo kyokola ky'amaanyi era kye kisinga. Video gimpereka like information esobole okubeera ng'etuuka ku oyo Ssekinomu ayagala okugiraba ssaako okugiwuliriza ate mukadde. Ku makya g'olunaku olwaleero amawulire gakedde kubeera ng'ate gakakasibwa nga abadde omumyuka owokubiri owa president ow'ekibiina ekitwala omupiira ogw'ebigere mu ggwanga kifufa omwami omugenzi kati Dalius Mugoye afudde. Ono afiiridde mu ddwaliro ery'e Mengo enkya ey'olunaku olwaleero. Ffe nga Viki exclusive tugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama abeere ng'ate agulamuza kisa n'ebyo byamusobako agende maaso n'okuba nga abimusonyiwa mu mbeera eyo oba mu mbeera endala. And of course tusaasira abamubadde ku lusegere gamba nga abadde mukama we Engineer Ssalongo Moses Magogo cause ye president wa FUFA. So kakati ono yabadde omumyuka we owokubiri. Ndowooza bwe njogera ku kigambo FUFA abagoberera sports naddala owaffe owa wano Uganda mu kitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. So abadde omumyuka owokubiri Dalius Mugoye ye zembuyaga ezikunta enkya y'olunaku olwaleero yazibadde ndowooza zikunukiriza okuwera ssaawa 3 ez'okumakya. Amawulire gano ne gatandika okubeera ng'ate gatutuukako n'okuba nga gasaasaana eri abo abalina okuba nga bagongerayo mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Ndowooza ddibu ddene eri ebyemizannyo eri ekibiina nga kifufa era tusuubira okuba nga babalese kyekimu. Just Mukama tusaba busabi agende maaso n'okubeera ng'ate abagumya. Nja kuba nkomawo mbawe information gye nnaaba nsobodde okufuna esingako kaawo era nga ebitonotono bye nnaagenda maaso n'okuba nga nzuula oba nga nfunawo bye nja okujja ngende maaso n'okusharinga nammwe. Kale tusinkane ndowooza mu updates eziddako.